Bantu bakatonda balungi abagalwa twalamusizzaako kwa Hope of Life in Christ Media mubale nnyo bali eddala okubeera nga mukyagoberera omukutu gwaffe guno eno ku YouTube, Facebook, WhatsApp ate ko n'awalala wonna. Mukama wa omukisa oyongera okubeera ng'oyiga eby'ensonga nga otengera okuba otegeera ekigambo kya Katonda ekitukuvu ekya Bayibuli kate ne Kurani. Tukyali ku ssamoni yaffe omutwe omukulu ogamba nti Isa ibn Maryam, Yesu mutabani wa Mariyamu. Ddala biki Kurani byemwogerako? Ate yo Bayibuli emwogerako ki? Ddala Kurani ejjayo obwa Katonda bwe? Byonna tugakuba nga tubiraba mu seri eno gye twatandika mu wiiki eno yennyini gye tukyalimu. Naye olunaku olwayise twasobodde okubeera nga tulaba ku biki ebyo ebisuubizo Isa oba muyite Yesu byajja okubeera nga akakasa ku bino ebisuubizo ebyo twalabye ebya Torah oba ebyamateeka. Twasobodde okubeera nga tubyabira ddala nno nnyini ddala okubeera ddala mu Surati Al-Maada ey'okutaano aya 46 twalabye nga Isa ono ajja okubeera nga akakasa ebyo ebyasooka mu Tawuleeti n'Enjiri. So kati leero tugakuba nga tulaba ebyo ebisuubizo Isa byajja okubeera nga kakasa ebyatula twabirabye olunaku olwajjo. Leero tugakuba nga tulaba ebisuubizo ebyo Isa byajja okubeera nga kakasa ebyo ebiri mu Torah ne bannabbi. Yesu yajja okuba nga kakasa ne Zabbuli. Bisuubizo ki ebya Torah, Zabbuli ne bya bannabbi Yesu yajja okubeera nga kakasa oba muyite Isa. Katusabe. Katonda kitaffe omulungi omwagalwa tulungamira omwoyo omutukuvu atuyigiza ekigambo kyo nga bulijjo ku bwa Yesu Kristo mukama waffe. Amina. Ono omusajja Isa alina byajja okubeera nga kakasa betugenda okuba nga tulaba ate olunaku olwaleero. Tugenda kati kusoma mu Kurani yaffe. Tugakusoma ya 43 aya ya 63. Essula ya 43 aya ya 63 egamba Isa bwe yajja n'ebyamagero ebinnyonnyofu ebiraga obuyinza bwa Katonda n'abagamba nti mazima mbajjidde n'amateeka amanywevu era mbannyonnyole ebimu mu ebyo bye mwawukanamu. Kale mutye Katonda era mutugondere era mumugondere. Agambye Isa bwe yajja n'ebyamagero ebinnyonnyofu n'abagamba nti mazima mbajjidde n'amateeka amanywevu era mbannyonnyole ebimu mu ebyo bye mwawukanamu. Kale mutye Katonda era muŋŋondere. Bw'atyo Isa bwe yabagamba nti batye Katonda era bamugondere ng'azze okubanyonnyola ebyo eby'amateeka bye baawukanamu. Isa yajja okuba nga akakasa ebyo ebyali mu mateeka n'ebyabannabbi. Yajja okubeera nga ageza okubeera nga binnyonnyola. Waliwo obugambo omu bwesomye obuli mu bracket Kurani ebyeteeka mu bracket tebiba bigambo bya Kurani wabula omuvunuzi yaba yateekamu ebigambo bye kyaba biteeka mu brackets naye nga tebibeera biri byennyini ebyoli omuwandiisi wa Kurani. Katugendeko mu kitabo kya Bayibuli Luka 24:4. Jjukira tuli ku bisuubizo ki Isa byajja okakasa mu bannabbi mateeka ne Zabbuli. Luka 24:4 Bayibuli egamba bweti egamba n'abagamba nti bino bye bigambo byange bye nababuulira nga nkyali nammwe bwe kiŋŋwanira byonna okutuukirizibwa ebyawandiikibwa nze mu mateeka ga Musa ne mu bannabbi ne mu Zabbuli. Yesu abakakasa abagambira ddala nti akaseera ke yaliwo Isa ono nti bino bye bigambo byange n'abagamba nti bino bye bigambo byange bye nababuulira nga nkyali nammwe bwe kiŋŋwanira byonna okutuukirizibwa ebyampandiikirwa nze mu mateeka ga Musa ze Torah ne mu bannabbi ne mu Zabbuli. Isa ajja kukakasa nti buli ekyamuwandiikirwako obunnabbi bwamuwandiikirwako oba bwawandiikibwa mu mateeka ga Musa
waba wandika mu bannabbi waba wandikibwa mu Zabbuli byonna byali birina okubeera nga bituukirizibwa ekyo twalabye mu kyamateeka nga balagula okuzaalibwa kwe omanya nga nabbi ono aliyimuka era bwatu yayimuka Isa najja kati jangu mu Isaaya essula y'omusanvu 13:14 Isaaya essula 7 onywa 13:14 Bayibuli egamba nayogera nti muwulire kaakano mmwe ennyumba ya Dawudi kigambo kitono gye muli mmwe okukooya abantu n'okwagala ne mwagala okukooya ne Katonda wange era Mukama yennyini kyaliva abawa akabonero olaba omuwala atamanyi musajja aliba olubuto alizaala omwana wa bulenzi era alituumwa erinnya lye Immanueli. Isaaya alagula okujja kwa Yesu oba kwa Isa okuzaalibwa kwe emyaka 600 n'okusingawo nga Yesu tanaba kubeera nga azaalibwa mu mubiri. Naye nga nabbi ono Isaaya amulagula Yesu yajja okuba nga akakasa ebyo ebyamuwandikirwako mu mateeka waziyite Torah mu Zabbuli ne mu byabannabbi ebyawandikibwa nabbi Isaaya Yesu yajja n'abituukiriza bwe yazaalibwa omukazi atamanyi mukyala. Bw'osoma Quran n'osoma mu sura ya Maryamu ojja kubulaba bingi nnyo so nga ne Bayibuli gatukakasa bingi nnyo nnyini ddala. Tugenda kuwannyonnyola ebintu bingi nnyo mu maaso awo era tugenda kuba tutegeera ebintu bingi nnyo nnyini ddala mu maaso awo okuva ddala mu kitabo kya Quran ko n'ekitabo kya Katonda ekitukuvu Bayibuli. Matayo 5:17 Bayibuli egamba Matayo 5:17 agamba temulowoozanga nti najja okudibya amateeka oba ebyabannabbi sajja kudibya wabula okutuukiriza. Temulowoozanga nti najja okudibya amateeka oba ebyabannabbi sajja kudibya wabula okutuukiriza. Matayo naye akakasiza ddala Yesu Kristo bino ebigambo bye yayogera ng'agamba temulowooza nti najja okudibya amateeka oba ebyabannabbi sajja kudibya wabula okutuukiriza. Isa Yesu yajja okubeera ng'atuukiriza ebyabannabbi n'ebyo ebyali mu mateeka ebyamuwandikibwako teyajja kubijjawo wala yajja kubituukiriza. Waliwo omukwano gwange omu ate yeewuza n'agamba ate kati nga bannabbi nga bannabbi Ibrahimu basaddaakanga mwe nga temusaddaaka. Yesu teyajja kudibya byabannabbi yajja kubituukiriza. Yes ekyo kituukirizira kyaggwa. Saddaaka yali erina okubeera enkomeredde ye saddaaka ye ku musaalaba. Ibrahimu yasaddaakanga endiga eyo kali kabonero akasonga ku Yesu Kristo. Yesu Kristo wamala okujja tewakyali mugaso gwa kusaddaaka byonna byavaawo tebikyalina makulu ebyo kubanga ye kennyini omusaayi gwe gutunazaako ebibi. Jjukira eri ng'omusaayi gw'endiga eyo gwe gunazaako abantu ebibi naye kaakano omusaayi gwe gutunazaako ebibi. That's why tewakyali kusaddaaka bintu ng'ebyo. Episode yaffe eno part 2 ebadde tugamba bisuubizo ki Isa byajja okakasa mu Zabbuli mu byabannabbi ne mu byamateeka. Ekyo twalabye nga nabbi aliyimuka era Isa yayimuka nabbi Isa. Ne tulaba kati tulabye nga nabbi Isaaya alanga okuzaalibwa kwe kumpi emyaka 600 era ajatuuka n'azaalibwa. So ebimu ku bisuubizo Isa byajja okubeera nga akakasa ebyamuwandikirwako mu mateeka mu byabannabbi ko ne mu Zabbuli. Tujja kwenga olunaku olw'enkya ne episode yaffe endala. Paati yaffe endala ejja kuba nga tuka olunaku olw'enkya. Weekumire Koliiki Media tukyayiga bingi nnyo nnyini ddala mpola mpola tukyabatwala mpola mpola n'ate nga wetuyiga nga tuvumbula ebyensonga mpola mpola process by process but sure binaggwerayo nga naawe osobola okubeera ng'oyiga ebintu eby'enjawulo kate n'okubikola n'okubiyigirizaako abalala n'ogabanako nabo oba oli awo n'okubuuza ebibuuzo eby'enjawulo n'okuddibwamu ate netweyongera okumanyira wamu. Mukama kutuweera omukisa. Beera bulungi tukwagaliza olunaku olulungi. Weeraba.